twongera obbaniriza n'okwebaza Allah kyatutuusiza mu sizoni eno eya hijja nti bangi nnyo betwawangala nabo naye tebagituukamu naye nze naawe okubeera nti no mu sizoni ya hijja tugituuseemu kakasa bulungi nnyo nti twalibadde tukyebaliza Allah tabaraka wa taala wabula kimanyi nti nno al-hujjaj wal-ummal wafdullah abantu abagenda okukola hijja n'abantu abagenzi okukola umra kimanyi nti nno baba bagenyi ba Allah tabaraka wa taala lwaki daahum fa ajabuhu teri agenda bugenzi nti nno salewo ngende yagende baba bamusaba busabi Allah n'abaanukula era oli ayinza okusaba n'abeera na buli kimu ayagala okugenda akole hijja naye Allah n'agaana n'akoma ne ku kisaawe n'akomawo Allah batayanukudde naye omuntu aba agenze okukola hijja abeera mugenyi wa Allah kubanga daahum yali yasaba Allah tabaraka wa taala fa ajabuhum Allah n'amwanukula wasaaluhu fa ataahum era ne basaba Allah abeerenga abawa era fa alhamdulillah n'abeeranga mu kimu kyabawadde mu kubeera nti nno bafuusi nabo abagenyi ba Allah tabaraka wa taala nabwe ekitiibwa sseruganda twenyagire akadde kano eri oyo muntu yenna Allah bwe yagamba nti liman istata eri oyo omuntu aba alina obusobozi obeereko omugenyi wa Allah bw'onaabeera omugenyi wa Allah by'onaafuna bijja kuba bingi tewalisa nye kubeera nti nno osiba omukisa guno ng'akadde tekannaba kubeera nti nno katuggwako washukran. Eklat Junior School Kabale Bugonzi on Masakara Road is a primary school day and boarding and semi-boarding. We teach and train kids with local and international curriculum and hands-on skills. We offer mattresses and blankets at school and have vans for pickups for our daily scholars. We allow semi-boarding where you can freely pick your child for weekends and return them on Monday. Fees are affordable. For registration, call 0704 109 984 or 0772 673 615. Pick Ekland Junior School. We strive for excellence. Times might have changed, but business has to continue. Next Conference Center will help you transition to the new normal of doing things. For virtual events, e-conferences, debates, product launches, and so much more, we provide you with the best the new normal has to offer. High-definition LED screens, crystal clear audio, and state-of-the-art streaming technology. Our in-house production team will ensure your event is safe, smooth, and flawless. Located in Naguru, Kampala, call us on 0776 444 220 and let's do your next event. NCC, Next Conference Center. Tawakkal Travels buli muntu yenna yandyetaaza okukola hijja n'atuukiriza empagi y'obusiraamu naye wabaddewo ebiganye awo abaana bammwe batunudde. Tawakkal Travels jangu ogende Makka ne Madiina okole hijja ne umula otawakkale. Bano baasimba amakanda e Makka ne Madiina newa ne waka. Twaliwa abakugu abamanyi ate abaagaliza. Tuukirira abaana bo ng'obudde bukyali ogende Makka ne Madiina nga toli ku bunkenke. Buli kimu bakigonjoola. Tawakkal Travels tusangibwa ku Mukwana Arcade ekisenge Siggi 15 mu maaso g'ebitaala bya Mini Price. Essimu 0704 94 10 mwali Mayambala Ismaila oba 0702 64 293 Dokita Kikambi. Ofisi ye Makka ne Madiina ojja kuyita ku 0758 64 04 Dokita Uzaima Mutumba. Sheikh Sebagala Nassa ali ku 0759 58 35 19. Tawakkal Travels, abaana bammwe tuliwo okubaweereza. Hey friends, you know I got something for you. Spread it on your bread and it can make you grow stronger. Okay, stronger, can make you stronger. Prestige, stronger, can make you stronger. Prestige margarine. You gotta spread it, taste it, taste it. Love it.
margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it, and love it. Prestige margarine. Are you a brand looking to make an impact? Looking to grow online? Sign up with us. Strategies, analytics, web or app design. We do the boring stuff so you don't have to. But we do some fun stuff too. Graphics, photography and videography, content videos, activations. It's all work for us and all play for you. Nextcom, making digital work. Eno ye Salam TV. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أعزنا وأكرمنا وارشدنا وتب علينا وسامحنا وانظر فينا وكن بنا مؤيدا وناصرا وسيدا وحصورا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام نعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما تحت الثرى ربنا أكرمنا ربنا بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في حياتنا وفي أموالنا وفي أعمالنا بارك لنا يا الله في صحتنا وبارك لنا يا رب العالمين في قلة التي أعطيتنا وكفل لنا يا رب العالمين اللهم كفل لنا يا حي يا قيوم اللهم كفل لنا يا مجيب الدعوات يا غافر الذنب يا شديد العقاب ربنا برحمتك نستغيث اللهم يا رحمن يا رحيم يا معز يا مذل يا مجيب الدعوات اللهم يا رزاق ارزقنا يا رب العالمين رحلة الحج وارزقنا رحلة الطواف بالكعبة المشرفة فارزقنا يا الله نعمة الطواف بالكعبة المشرفة اللهم ارزقنا الطواف بالكعبة المشرفة والسعي عند الصفا والمروة يا الله معتمرين وحجاج ببيتك العتيق يا الله فارزقنا الوقوف بالعرفات يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين مرحبا بكم أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام في هذا اللقاء abalungi abagala mwenna batulaba tandise mu ntandika yeeyo naku lwakutaano nkube badde kedde kutonnya masha allahu taala tuli mwezi gwa bbeeyi omwezi ogwa dhulqaada omwezi ogwa dhulqaada masha allahu taala juma yakubiri mu mwezi guno twebaza allah subhanahu wataala ataddewo okubanga nushahid biljuma okubanga wetuli era nga tuli mu lunaku olwejjuma bangi allah subhanahu wataala abatuusizaako ensonga ez'enjawulo kathira min annas baali baagala nnyo babadde baagala nnyo olwejjuma luno okubeera abalamu naye nkakasa nti essaawa zino bangi bali mu kufumba buugi bali mu kufumba piraawo muceere ekyewuunyisa ku ssanyu ne ku nnaku abantu tufumba piraawo kyongera kulaga ki nti ku ssanyu ne ku nnaku ensi esigala etambula nga bweyina okuba ku ssanyu ne ku nnaku gw'obanga ogaanye okutereera abantu bajja sigala nga balya mu ssanyu oba mu nnaku abantu balina okwebaka era ensi yeebaka abeere nga bazze kukungubaga bazze mu mbeera ki still era bwakiri beebakaawo bajja n'ebikunta n'obutto ate ne bajja n'obutto nga bebeebakako ewaabwe n'ebikunta ne bulangiti zibakozesa ewaabwe tobeera mawale muganda wange tobeera mawale manya kiki olina okukola mu nsi obeere mulungi nnyo eri owekitiibwa allahu tabaraka wataala weekume wekka na wekka weetereeze ki ekikyaggaanya okgenda e makka saba fumiitirize nnyo ku kiggaanya ogamba olabe lwaki okyagaanya okukola hijja fumiitiriza nze ani akyagaanya ogenda e makka okukola hijja ndibbewa mu lutindo nga bulijjo masha allahu taala ndi omuweereza wammwe mwalimu mayambala muhammad samairi as usual program olutindo naku lwakutaano akaseera kano siba nzekka mbeera ne muganda wammwe mutabani wammwe seeka wammwe seekha w'ekitambaala era kasaatuuka masha allahu taala basaagala nsonga kuzuliisaayo nnyo masha allahu taala seekha w'ekitambaala kasaatuuka manya nti bupeeni mubugyeeyo naye gwe agenda e makka agenda otambula naffe mu Tawakkal Travels agenda otambula n'ekitongole ekirala kyonna
agenda okugenda e Makka biidhnihi jalla waala essaawa mubeere nga mweteekateeka okubanga musoma. Abadde alagajalidde ebigambo by'okusoma munnange genda osome, abakusomesa bonna fena oba tetukutwala osobola okujja mu joininga ku Tuuka restaurant biidhnihi jalla waala tusomesa buli lwa Sande olwomukaaga ne Sande tusomesa okukola hajji, emikolo gya hajji gikolebwa kityo. Okugenda e Makka nga tolina kyeweekwasa ate nga tugenda kwongeramu ate neera nga tuli e Makka inshallahu taala. Practically nga obirabako wali nye tusomesezza mwezi gwakubiri tusomesa, so n'abaali bagayadde olwaleero kati baazuukuka namba nti mutuufu baali bagayadde bokka na bokka. Nsaba gwe muganda wange mwannyinaze kitange gwe wenna abadde fudde bize oba nga wawaddeyo ssente ogenda e Makka omukolo guno guwe ensonga eno giwe vaju ofuna akaseera otule wansi obeere ng'osoma. Ekyokubiri ffe tubeera tukusomesa otambula n'essimu yo, tambula nayo, you can follow us ng'okozesa Afro Mobile otufuna ku Salamu TV, osobola okubeera ku Facebook n'otufuna ne ku media platforms ez'enjawulo osobola otufuna. You can watch us ng'oyita ku YouTube n'olaba program zino ez'enjawulo, oba oyinza okuyita era ku kibanja oyinza okuyita ku page Facebook page ya Tawakkal Travels, Facebook page ya Tawakkal Travels kwetuli tutambuza ensonga Road to Makkah biringa obaako kyeweeyongerako inshallah taala. Noba tuli wagenda naye jaziba yakutte ogenda kusandika osasula. Nina abasasudde abantu 3 batansasulako abagenda omwaka ogujja, so naawe oyinza okuggulawo mpolampola nga nti nze ndi wagujja. Saba Allah ajali yange ebabadde esembedde Allah abeerenga nsobosa mbeere nga nsobola okukola hijja. Allah nyongere akaseera ajja kagongera inshallah taala. Seeka abantu balinze seeka wekitambala bagamba aina huwa alhamdulillah وهو معك. الحمد لله. سلم على المشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على تقديري، الحمد لله على حسن ما صرف من أموري، الحمد لله بحسن صنعه، الحمد لله حمد الذاكرين وشكرا على إعطائه ومنعه. أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوئ عملي أستغفره، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية سيدي وحبيبي ومولاي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد abalungi abalaba Salam TV yonna gye muli musaba Allah tabaraka wa taala akkirize nti nze naawe tumutenze n'amatendo gonna amalungi agagwana obwomu bwe Allah subhanahu wa taala, ne muwanjagira omulungi Allah subhanahu wa taala anjulire nze naawe tumwogeddeko ne tumusalira ne tumusuuta ne tumwana ow'ekitiibwa ow'ebbeeyi waffe omutanda nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakola kaweefuba omubaka wa Allah okulaba nga bukya olwaleero nga wanahnu min almuslimin nga naffe tuli mu basiraamu abannamaddala. Gaali maanyi ge kwali kulwana kwe, yafaayo nnyo ow'ekitiibwa omubaka wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam okulaba nga yukhrijana min adh-dhulumaati ila an-nuur, atubbulula n'atujja mu kizikiza eky'obutabeera abasiraamu n'atuteeka oba n'atulaga ekitangaala ekyokubeera abasiraamu. Ebyo nno ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mashallah. Soka mulabe ndowooza alhamdulillah zijo kitambala kyusa mbukyuse kibe kya green. Mashallah bukimu kina ensonga yakyo obona nkwata obulungi nakuwako kimu atwala yasheekh afune ijaza yake inshallah taala. Allah ateke barakati ya rabbi. Amina ya rabbi. Muganda wange sibo tulina nakula kutaano ndakiika 3 abantu balinze okuwulira maadha indana. Saba Allah kusiime kusalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amina. Amina. Saba Allah kusiime. Allahumma amin. obuteerabira mubaka wa Allah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Alhamdulillah. Akono kabonero mbonero bwa imani simanyi oba okimanyi. Tusaba Allah rabbi atuwe ya rabbi. Era ekirabo ekyo Allah takiwa muntu mujeemu. Ekyo kusalira Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam takiwa muntu mujeemu.
kirabo Allah takiwa muntu mujeemu subhanallah rabbi era Allah takiwa muntu tulongose fenna takiwa muntu mahrum yani kyogere ntya mahrum kibono ntya muntu amiddwa atayina tagenda ngangali awo yagenda funa totolos ekyo Allah akiwa omuntu gwayagala subhanallah rabbi era alimu obukkiriza ya rabbi alimu obukkiriza ntegereza aya gye musoma buli lunaku inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi huwa rabbuna wa malaikatu arrahman wa malaikatahu yusalluna ala rasul allahumma salli wa sallim ye Allah subhanahu wa ta'ala allahumma salli wa sallim ni malaika ze basaliwo ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yusalluna omu ku basheekhe waffe yetugamba ekigambo nga kyetaaga okuwa endaba eyokubiri olina okukiraba nga kya bulijjo kikirwa yatugamba nti idha suilta obanga obuuziddwa maatha yafalu allah ali kuki faqul annahu yusalli ala rasul allahumma salli wa sallim wa barik alayhi bwe bakubuuza nti allah akola ki essaawa eno towemenya nga totakula mutwe asaalira nabbi we allahumma salli wa sallim wa barik alayhi طيب وين الدليل؟ نفس الآية آية يميني الله وملائكته يصلون على النبي تيجا أنت يا مسالدة وبعد مسالدة يجا أنت يا مسالدة مضارع أنت قلت اشتغل هذا بكثيرة فالله يصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس الله فحسب بل وملائكة الرحمن ملائكة زي سيك الله ملائكة زي أنت قلت malaika za Allah subhanahu wa ta'ala sari annabbi sallallahu alaihi wasallam ngamuteeko rahma amwongera okusaasira malaika za Allah nezongera omusabira maghfira ntegeregese Allah amusaasira amusonyiwe naye nga yakola ki sallallahu alaihi wasallam talina ntegerena zambi anewankubadde nga yandibadde nabyo yandibadde byonna olunaku olwokusatu nina darasa baada almaghribi muzikiti awe namasuba ku masjidi Rayyan omwana omuwala yambuuza ekibuuzo olwokubiri oluwedde nangamba sheekhe mutugamba okusalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate nga mutugamba Allah yamwagala nnyo kati lwaki tumusabira wallahi nayinza okulaba nti kyali kikwata ku buli omu n'ababadde muzikiti weoga buli omu ngaomulaba anyeenya omutwe nebagamba showeya obulungi obuli mu kusalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falkhairu yaudu ilaina budda gye tuli ntegeregese era nabbi kyeyagamba mu hadithi inaga albakhilu ayitibwa omukodo man dhukirtu indahu falam yusalli alayya kasawulira nga banjogeddeko nagana okunsaalira simanyakiramu oba omusaalidde huwa bakhil la yabkhal ala rasul bal yabkhal ala nafsihi gwe kenyini weekodowalira so sikodowalira nabbi sakuba nabbi yafuna ebibye ntegeregeze talina kyabanja ali mu byengera ali muki kati nabbi yalagezaga nti albakhilu omukodo saabakode nga yeetuka n'okwekodowalira kibi nnyo omuntu okubanga ye yennyini yekola ki yekuba enjawulo gwe yennyini weekuba enjawulo oli mugagga naye nga weekuba enjawulo weerumya kyova nga nabbi yagamba nti inna allaha yuhibbu an yara atharu ni'amihi ala abdi allah yagala bakuwa essente zikufaanane ntegeregese oleme kwekubako njawulo kati albakhil nabi sa sallam anaga nti omukodo saabakodo eyeekuba n'enjawulo man dhukirtu indahu falam yusalli alayya singa mba njogeddwako waali natafaayo kunsaalira salli ala nabi allahumma salli wa sallim wa barik alayhi allahumma salli ala sayyidina rasulillah musayira ku nabbi nesimayiro kintu wallahi kuba omuntu boogera ku mukyala we kati yakira mwezi omugaa nti mukyala we muwala wange oyo baninyaga mwogereko asanyuke Allah akkirize ya rabbi ojja kulaga ensanyuka ye abaliza program nakulaga ensanyuka so nabbi sallallahu alaihi wasallam atulaga ekigambo ekyo nti oba mukodo bwe boogera waali notamusalira lwaki nabbi yagamba nti obeera mukodo yekodowalira ye hadithi eri endala ekijjulira nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man salla alayya salatan olusalira lumu lwokka weeruti bweyogera ku nabbi omusalira omulundi gumu weeguti sallallahu alayhi biha 10 allahumma salli wa sallim wa barik alayhi allahumma salli ala sayyidina rasulillah ng'ate gwe allah osalira emirundi 10 kitya bw'ogaa nti allah teeka okusaasirako
n'okusonyiwako eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omulundi gumu nga Allah akikolera emirundi 10 nga Allah atayako kusasira emirundi 10 nga Allah asonyiwa emirundi 10. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Ani abayeko dowalidde yennyini bw'ogaana omusalira sallallahu alaihi wasallam yennyini abagaanye. kyova abamisiri balina akagambo kabakagamba nti attir fammak bisolati ala nabi ka perfume wakamwako kabenga mwaka wakalungi bisolati ala nabi. ebigambo ndowooza mbiwulidde simanyi hal anta min alladhina yu'attiruna afwahahum bisolati ala nabi. olimu abo abasobola okuperfuminga buli kaseera senti ennungi kyasula kusalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekyetagisa kapita ekyo, tekyetagisa sente, tekina kikyetagisa, tekyetagisa baasa, bal otula butuuzaawo otambula butambuzi emidde w'emidisi n'ofokasinga n'akati kansalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajati makumbi ndowooza ebigambo bitegedde ebyo. Hajati Zamzam, hajati Shamimu, Namusoke, NSB n'abalala bamaama abalungi mwenna ndowooza mbitegedde ebigambo ebyo. Jazakumullahu khair. Shamimu oyo nange mulamira okusalira nabbi. Amusalire nabbi sallallahu alaihi wasallam. Akiwulidde bwana Ali ndowooza okitegedde ekigambo ekyo. Mwena batawakkalu famire muwulidde musalire nnyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawakkalu. Sheikh waffe yatugambanga ekigambo yatugamba nti tokkirizanga olunaku okuzibako. Tokkirizanga olunaku okuzibako nga toyinayo wirdu mina salati ala nabi, toyinayo mirundi gyosalidde ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toyesibidde entanda ya lunaku yakusalira nabbi sallallahu alaihi wasallam. So tugezanga n'okireka olunaku lulamba tumusalira mutahiyatu, seeka tumusalira mutahiyatu ekitakimanyi Allah subhanahu wa ta'ala ti mutahiyatu mwali inagamba nti musalire sallu alayhi ate ku lwejjuma yagamba taslim akthiru alayya, akthiru kyoba singa okuvunula, akthiru alayya min as-salati, muyitirize nnyo okusalira nze okunsalira muyitirize nnyo munaku olwokutaano. fa inna salatakum ma'rudatun alayya, swala zammwe Mungu azindaga. wa fi riwaya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum, zintuukako wonna wobadde Uganda mu studio wa mu control room, obadde awo mu chambers lawyer, obadde awo ogenda mu kooti, obadde awo mu katale wonna wooli kitunda nnyaanya okola ki sallu ala al-mustafa. mu hadithi eyo Sheikh waffe era agituvunira n'atugamba ti ekigambo ma'rudatun alayya kinene tekikoma kungulu nga bw'okiraba. Nabbi bwagamba fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kitegeeza Allah mukwoleka n'akulaba. Ntegeregeza okita virtual reality. Naam, n'akulaba nti kati sekamayambala bali mu studio ne bazanya nengo bakoze eki banjogeddeko Allahumma salli alayhi assalamu alayka ya sayyidi ya rasulallah, assalamu alayka ya habiballah. Ntegeregeza Sheikh n'atugamba nti bw'oba osalira ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ta'addab ma hadarat ar-rasul, funa empisa ku mubaka wa Allah kuba kulaba kimanye nti wali nabi kakkanako weetereze ogenda osalira ku mubaka wa Allah nga butuufu oli mu kifaananyi kyoyagala akulabiremu. yalinga omusomesa waffe yatusomesanga Zafar mu kaseera yatusomesanga hadiisi naye nga sirabanga musajja yeetereza kwekuba kufuna buzu buli kaseera kwekuba buwoowo kukyusa ngoye ate wetuuka mu kumusalira abadde asoma hadiisi naye wetuuka mu kumusalira maziga gamuvaamu omusajja muyindi twali amasiri eyo omusajja n'atugamba ekigambo nti abamisiri abo aswa nakiraba baba bagenda okulwana bayinza okuba bali mu kulwana olina gye nagamba nti eli yuhibbu nabi yahda, ayagala nabbi akoleki akakkane. eli yuhibbu nabi yahda, ayagala nabbi kakkana kendeeza omuliro ekibakkakkanya kusalira nabbi sallam. Allahumma salli wa sallim. Era omuwakkakkana ng'omulala amukoonako kamuga nabakyaleesa amaanyi ani gamba nti nabbi shayifaka. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina rasulillah. Ekigambo bigambo bikulu naye tulina okusomesa omusomo omulala naye nga byonna mahabba ate bino nabbi yebisomesa tugenda okusomesa. Ate obyawula otya okusalira nabbi ne hijja? Safina ajjati Safina abakamusa mwenna ttiimu ya kamusa mwenna bali active mwenna Mungu Allah basaasire
Kamusa beba Kampala Muslim. Abakawempe Muslims Kayempe Muslim Old Students Association bakama bafumwe n'abatukulembera Jawhara timu ya CEO Ajati Safina ne deputy CEO Sengendo Abubakar mwenna timu nga weri mwenna mwe bali following program zino jazakumullahu mikwano gyabe Kawempe mwenna bukano gyabe Kawempe film bakamusa mwenna alhamdulillah Allah bulungi abe Madina mwenna abali Madina awo abali Makka n'abaganda fa abali mu Europe abali mu America seka mamlaki woli awo batulabire bonna mashallah jazakumullahu khair tutandike program ati muhabbaga nabbi bene kakutwala n'olaba embeera ki seka agenda okukola hijja agenda kitegedde kyalina okukola ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ate akyabitegeera bingi ng'atuuse Madina nye tusookera Makka katusooke tubakozesa eby'e Makka n'onkwadde tukulembeza ati mahabbatul Mustafa ajati alima namakula yakaba maziga nga tuyingira manyi twayingira kasaba atuuka mu hududu za Madina wetuti tutandika okusayira nabbi sallallahu alaihi wasallam paka twayingira ni talina lunaku luyawoomerwanga olwo nolwalira kyalunyumyako gatadde mu kaswaidi zakusayira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli omu moro baasi yonna ekubyeko ngeri mu mahabba ga nabbi sallallahu alaihi wasallam najanga kyangu yonse munange mutabani wange kuzi Halima ya Halima yazala mtume yayonsa mtume ajati ali namakula chindeo yangu yonse munawulwa yala kuyonsa seka tuveyo mashaallah love mashaallah ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyo yonsa nabbi akivaa ngamye toyinza kubyawula hijja ne nabbi seka tugende maaso kuba mwali mugenze mu mikolo siwe ki agenda okukola hijja alinze era ensonga yetwakoma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd bismillahi aftatih mundi gode twayogera ku shurutu wujubul hajj obulombolombo obuviirako omuntu okukakatibwako hijja siwe kiri netubwogera mpaka wetwamala twayogera obulombolombo 7 mu bufunze bwabwo twagamba al-bulugh omuntu okubanga mu al-islam omuntu okubanga musiraamu kikulu nnyo kekasooka akokubiri al-bulugh okubanga muntu mukulu mu myaka al-aqlu al-bulugh teekawo kakooti tugenda kuteeka amasala wansi wano gajja al-aqlu okubanga omuntu oyo ategeera bulungi si mulalu al-hurriya okubanga omuntu oyo mwana wabwobwo tafugibwa yani si muddu ali free akokutano ntugaa nti wujudu azad warrahila okuba n'entanda nabutya bwoyinza okutuuka e Makka yani ntambula takhliyatu tariq okuba nekkubo nga ddamu mutuyita ogenda e Makka alhamdulillah bina tubirina olwaleero wa imkanu almasir n'okubanga omuntu obudde bwalina bumusobozesa okutuuka e Makka alhamdulillah wano sheikh yamaliriza ensonga ezo shurutu n'ateekawo amasala ga mirundi ebiri ge yakoonako twetaaga naffe tuleme galekerayo haji yenna yagamba nti idha hajja as-sabiyu omuntu wabanga agenza okukola alladhi lam yablugh atakola gana agaliro seeka bagize emyaka 18 abato tebalimu badde nsaba tukaleka kale hajja kujja inshallah tuliza haji sababu inshallah tukirese ekyo omwana omuto tumulese hukumu ye kwa sheikh agali tubakiriza 18 taina kugawanso 18 taina sukka tebaganye bakuluboka kasoba ngoli wansi wa 18 abakulu kaga mwemeka aina emyaka ina kubeera wansi wa kaga mwetano si kaga mwetano 64 jamii ekiddako kitulina wano anwaul istitaa obusobozi emiteeko gy'obusobozi aliwa bagamba nti yasobola kyekiraga abali mu myaka 65 n'okuddagula owulirizeewo nnyo wakulu sheekhe yagamba nti obusobozi bwa hijja bulimu emiteeko ebiri nawaani ntegeregese al istitaa al mubashara obusobozi obwabuliwo naam oluganda olutuufu obusobozi obwabuliwo wahiya yatamakkana alhajji min adai alhajji binafsihi bila mashaqqa au darar yani wahuwa salimu aljism asobola okugenda neyekolera hijja kyoyita al istitaa al mubashir okubanga omuntu yennyini agenda okugenda yeekolere ntegeregese oyo omuntu alina obusobozi obwobuliwo bwakibonodde
almubashir okuba obuliwo obusobozi obwokubiri wano kyembalega nti wenkaga maitaano awulirizeewo nnyo yagaa alistitaa ghayra almubashira obusobozi obutali bwabuliwo tegeregese wahiya an yamlika linsanu lmaali okubanga omuntu alina ki atunula ku nsimbi ozirina sente azirina tegeregese alladhi yaj'aluhu yunibu man yahujja anhu yunibu man yahujja anhu afune sente zimusobozesa okufuna omuntu agenda okumukolera hijja yani si yagenze nisemuka si yagenze kikiyekata kwono oba ayina ekimulemeseza kimukakatako yoge okukola hijja naye talina obusobozi bugenda naye sente azirina ntegeregese kyekimukakatako ku luno sikugamba nti nze ate obusobozi mbwina simulamu ntegeregese oba emyaka miwanvu obanga mulwadde nnyo ekigenze watakyasobola kugenda naye alina okukola hijja naam ntegeregese ekikulu nnyo ekyo jjajja wange ajja allah amusaasire ajja fisafiina amina ya rabbi namigadde yatuuka ekiseera allah namuwa n'alwala saidi emu nga tasobola nawe safiina owe safiina eri safiina ndagire wali awo najja nankumbira kati alinza ova kwali mashallah nange ajja tisafiina namigadde ejjajjange allah amusaasire naye eyaŋŋamba nange nti mwana wange njagala kubanga nkoze umra niyo nga jjajja tofaayo nja kugikola era alhamdulillah njemukolera alhamdulillah ntegeregese so omuntu waba tasobola obusobozi obukola hijja oba umra mumbeera efanayo tusobola okumukolera tusobola okuteekawo embeera tumukolera kati omuntu yenna atakkirizibwa agenda mu umra omwaka guno oluusi olw'emyaka tumanya kijja ntegeregese bwaba allah akuwadde obusobozi funa omuntu gwoteekamu obwesigwe agende akolere umra eyo kimuntu tekimuyita shuburuma naam okusasula omuntu agenda kukolera hijja tekirina buzibu osiraamu bwakikkiriza mukkanya n'omuntu oyo nosasulira teklifa ya hijja yonna ebisale bya hijja yonna nga bigenda obeera aye naye n'abaako akasente ak'obukozi kamuwa n'entanda kisigala ewaka n'entanda ye gyagenda okugenda okugagga wandibadde butereevu lika abamu abagamba bagala nga balinga akuyamba obuyambi batakuyamba aba yeeyamba n'omukandala alina okukuwa kitegerekese sheekhe naam gwoba ogenda ku lulwe gwe kati gwe abayiye mu hijja ye aba alowooza nti gwe akola hijja eyiyo gwe kyolinamu ekyenjawulo kyofunyeemu tegerekeka kutuukawo naye empeera zonna zidda ku ono obulungi buba bwani buba bwoli first place yasooka ofuna direct butereevu naawe ofuna egukola obulungi naye obulungi bwonna obwa hijja oli yaba akoze hijja gwe batakoze hijja ntegeregese ofuna kyamaruufi ngaobiteekulula mangu mungu akusiime amina ya rabbi naawe akuwa obulungi allahumma amina ekyo kiriko hadithi sheekhe omuntu okubanga mulwadde oluusi emyaka gigenze mbeera temukkiriza genda makka kiriko hadithi eya omukyala min khatham nga hadithi bwe yajja walhadithu sahih hadithi muttafaqun ala sihati yajja mu bukhari ni muslim omukyala yajja nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam naga nti ya rasul allah inna faridata allahi ala ibadihi fi lhajji adrakat abi sheikhan kabira okulaalika kwa hijja mwaka gw'omukaaga kusiŋŋaanye kitange nga waali naye ng'obuzibu bwalina musajja mukulu asukka 65 emyaka asukka 65 omwaka guno kitange maama wange kati tugambe nti hadithi imraa min khatham omukyalo okuva enamuŋŋoona omukyalo okuva teekawo najjanankumbi okuva ekawempe owaffe ekazo okuvaawo enyengo omukyalo okuvaawo gwewomanyi omulungi andaba okuva erandani mu amerika naam okuva uk omukyalo okuva eyo najja agamba sekamayambala nti munnange embeera egize taata wange atakyasobola okugenda anti mugambe wankaaga mu 5 okuddago olutagenda kiwandiika wakisomye bulungi n'okisoma naam taata tasobola kugenda naye namugamba nti owange ya rasulallah naye nti taata oyo ensonga gyalina la yathibutu ala rahila tasobola kutereera bulungi kuba batambulira ku nsolo kuliko n'abatasobola nnyonyi ffe tekisobola asesema akola ki tereevu oluusi bwagenda yalwala neseka wange juzi ampeddwa mu mmotoka
abasiraamu gye batuwadde mashallah seeka nzikiriza tunagenda wala nebaze bonna bakoze omulimu omunene amina ya rabbi balinako puroguramu yaabwe ey'enjawulo naye ebifaananyi tebinaakutuuka nze mbadde njagala nange mbebaze era sebo puroguramu eyo tujja gikola inshallah nga yaabwe yakubeebaza Allah akkirize ya rabbi Allah akkirize ya rabbi amina ya rabbi Mungu akkirize tujja kujja inshallah tubeebaza abantu abo omulimu gwe bakoze okutegeezaako atulaba olwali atabeerewo ku luli abantu abo batukoledde omulimu omunene Sheikh Mayamba ne bamuwa emmoroka ennene eva kuno nakuli yakiwalimu emmoroka yakiwalimu alhamdulillah ate muwalimu emmoroka yekiwalimu ebeera nnene egenda nga bawalimu nga mukaaga naye yaffe ennene bagiwadde eggwanga alhamdulillah ensi yonna yeebaza alhamdulillah abantu bakuba amasoma basabira abantu alhamdulillah ate ekinjawulo kye nalabye era kuno kwebaza kwa njawulo naye tujja kwebaza ku buli ogambye twafunye n'abatuwa amafuta twafunye n'abatuwa emipiira manyi Mungu akyaleeta n'abenjawulo bingi nnyo kakati inshallah seeka kyenjagaddemu nti abantu bafuna obuzibu okumuvuga paka wali agamba nti nsesema kituufu yatambuza bigere nemwe bagenda kuziika afuna obuzibu kati abantu batasobola kusambula mu ŋŋendo olw'ensisi olwaki abo naabogerako nga tasobola kulinnya nnyonyi kuboogerako essaawa zino butereevu tugenda mu maaso asobola okufuna omuntu agenda mukolera hijja ngaomukyalo ngajja nabuza nabbi sallallahu alaihi wasallam nga nti ya rasulallah afa ahujju anhu mukolere hijja nze nsobola ye taata tasobola olw'embeera nga sheekhe bw'azoogedde naye nze nzikirizibwa okugenda mu kiikirire ntegerekese anubu anhu ahujju anhu nabbi namugamba naam okkirizibwa bulungi tewaliwo nsonga genda weetegeke ogenda okolera kitaawo dini yaffe nga yabbeeyi buli nsonga zonna ezinyonyola ezifunulamu allahumma salli wasallim wabarika alayhi even nekibanga obusiraamu bwatuta ku bantu abatasobola kugenda makka mu mbeera ez'enjawulo nga sheekhe bwasekuludde muzo enkulu olwaleero gyesaagala kwerabira andaba era alabasalamu tv olwaleero agitegeere nti yonna gwe baganya okukola hijja ey'omyaka tekitegeeza nti etteeka lya hijja lyakuvuddeko kiddemu tekitegeeza nti gwe baganya okukola hijja ng'asukka 65 nti etteeka lya hijja lyamuvuddeko ekyo si kituufu etteeka likyakwatako ebbanga lyomala ng'olina obusobozi ntegeregese litya obusobozi obwo obw'okufuna omuntu gw'oyinza okuwa ssente agende akolere hijja ntegeregese ofuna omuntu nze abalamazi bambuddeko 27 nga basukka myaka 65 yes lwaki tewasomedde erimu eyokugira nasoma erimu naye nga erimu si nyangu yakukola kituufu kati walam yadkhulu al-imana fi qulubihim abamu badde babawadde empe nga nkwadde bajjajjange 4 bajjajjange 2 maama ne taata we batyo naye bonna 27 enamba taballa abakulu ebifuba bamanye amina ya rabbi tusobola okufuna abakolera netugenda abantu abo ne babakolera kituufu abali muwe muli butereevu osobola bakolera hijja n'abali gye bali naye nagezezzaako okwogera kusongeza nnyo ate bw'ofunanga omuntu amanyi byakola aba oyambiddwa ntegeregese nti oba omaze okukakasa nti omuntu gwe sheekhe gundi agenda emikola gimanya gyegisobola ogikola ntegeregese kebeere hijja kebeere umra kirungi n'ofuna omuntu amanyi kyagenda okukola okusinga lwojja okwagala ate okutwala tamanyi kyagenda kukola abalala bafiira bantu baabwe naye nga bo tebanatuuka kukola ki tebanatuuka kukola bo tebakola hijja yesu omukyala afiiddwa bbaawe oba omwami afiiddwa muki mukyala we naye nga omwami takolanga hijja naye agamba kankole hijja ya mukyala wange oba kankole hijja y'omwami wange maali eno yagindekera nabo era balagajjadde still nibagana okugamba nti bafuna abantu abagenda ku nsonga eyo kulagajjala mu nsonga eyo twabadde kulungi kulagajjala kwennyini tekwabadde kulungi saba Allah atuwa okubitegeera abange mikwano gyaffe abalungi ekiyitibwa shiburuma kwe kukolera omuntu hajji oba umra ogenda omukolera emikolo egya hajji nogenda gimukolera nga bakusabye okolera omuntu oyo imma yafa oba omuntu oyo waali naye nga obusobozi talina bwa bulamu talina busobozi bwa maanyi talina busobozi alina ensonga ezimulemesa tasobola kutambula ku bidduka tajja kusobola kumanya mbeera oba
kazi wattu muzibe musajja wattu muzibe oba musajja wattu mulema oba mulwadde ayina ekirwadde ekikoze eki ekimukosezza ekimuli obubi ofuna omuntu nange namukola hijja tukomewo tukole shukuru ey'amaanyi ennyo tugambe nti tuva kukola hijja ya senga ya jjajja ya maama mashaallahu taala oyo gwe batusindika okukola hijja kasaba osindisa omuntu agenda omukolera nga ye yakola dda condition gw'osindika alina okuba nga ye yakola dda hajji mbanga musobodde okubitegeera ebigambo ebyo mwekwe mu kifuba mbalowoozeeko oyinza obutabaawo ate nga gwolina sente naye ngaosobola obbasindika oyinza obutabaawo ate nga gwolina sente naye ngaera still tolina busobozi tolina kufuna busobozi naye ate notabaawo kyokka ate abasigaddewo ne batasobola kukolera hijja bikole ng'okyasobola abantu bakukolere wetuli awali muntu balina ffe mu tawakkal abasobola okukola emikolo egyo abakola dda hijja wano wennyini abali wano n'abali mamulaka biidhinihijjallah wala jazakumullahu khair seeka naam kigambo ekikulu nnyo ekigambo twagadde abatulaba babeerewo nga bakimanyi era baleme okufiirwa mpeereezo naddala eri abantu baabwe olwaleero kyetubadde tulina ennyo okutunuulira kyekiyitibwa arkaanu alhajji empagi za hijja arkaanu alhajji lilhajji arkaan ne hijja erina empagi zaayo oba obusiraamu bwe bulina empagi ekiyitibwa empagi kyekintu nga kyekiyimirizaawo kinnaakyo ntegeregeza yani bwe kiba tekiriwo kintu tekiyimirirawo omuntu waba talina mpagi za busiraamu kituufu taba na busiraamu ntegeregeza omuntu waba empagi z'obusiraamu tano zetwogerako ashahada nga talina shahada aba musiraamu kalla ntegeregeza kalla kakati empagi ezo zetulina ettaano nga musinga ozimanya ashahada assala azzaka assiyam walhajji ntegeregeza zonna mpagi mu mpagi z'obusiraamu singa omuntu avaawo nagaa nti ebyo tebiriiyo idhan falaisa lahu lislam busiraamu takola ki tali musiraamu talina ntegeregeza nagaa nti ebyeswala nze buddala naye ebyeswala tebiriiyo ozigaana nazo ngaazigobera ddala agamba teziriiyo omuntu oyo aba talina busiraamu ntegeregeza kati so kyekigambo kyogaa nti faman hadamaha faqad hadama ddiini yenna amenya empagi ezo ez'obusiraamu abeera amaze okumenya eddiini aba tekyalina ddiini ntegeregeza ne hijja bwetyo bwefaanana hijja erina empagi kweyimirira okuba nti etuuse ntegeregeza era nga bw'oba tokoze empagi ezo eza hijja kiba kitegeeza tolina hijja ntegeregeza bw'oba tokoze empagi za hijja ezo kiba kitegeeza tolina hijja kati wano sheekhe yagamba nti wa arkaanu lhajji arbaa empagi za hijja ziri nnya al-ihraamu maa nniya ihraamu ng'olina enniya tugenda kukinyonnyola abamu bagamba kwambala ihraamu kibwe kiri al-ihraamu maa nniya tugenda kinyonnyola walwuquufu biarafa n'okuyimirira mu arafa watawaafu bilbaiti n'okwetooloola kaaba ntegerekeze wassa'yu baina assafa walmarwa n'okwetooloola n'okudduka safa ne marwa naye sheekhe n'agamba mu kunnyonnyola agabadde matini n'agamba nti arrukunu walwajib empagi n'ekitteekwa empagi n'ekitteekwa sheekhe yagamba nti bimaana wahid bitegeeza amakulu gatya gamu illa fi lhajji arkaan ne wajibaati naam empagi ne wajibaati bijja mu mbeera ezimu ez'enjawulo nga bitegeeza amakulu gatya gegamu naye mu hijja tubyawula ntegeregeze hatta ne mu swala tubyawula naddala inda alhanafiya ntegeregeze arrukunu walwajib empagi n'ekitteekwa empagi kyekintu nga kiba tekiriiwo omulimu teguliiwo empagi ntegeregeze kiba tekiriiwo omulimu teguliiwo tewali mulimu ntegeregeze mathalan mu swala tulina kye tuyita empagi z'esswala zimanyikiddwa nga rukuu n'ebirala oli bw'aba asaala neyerabira rukuu neyerabira okugenda ku maviivi bw'amala okusoma waati nakkirira bukkirizi ku sujuudi n'atagenda ku maviivi kiba kitegeeza abuusa empagi mu mpagi z'esswala ntegeregeze omuntu oyo wajjukirira wonna bw'abanga bw'ajjukira ng'esswala yakaggwa asituka n'ayita erakaa namba
kumpaji kuba alese empagi n'ayitera ka namba nawa n'omutango naam ala wansola togera kusola anti timusola omutango gwesola guki guliwa sisaawi esaawo sawa nawa n'omutango otyo zimutamuzi kituufu ekijja bulungi era ng'era ompadde eŋŋombo awo omutango bw'aba akijjukidde nga wayiseewo akabanga ntegeregese oluusi yasadde asiri neerabira rukuo najjukira nga amaze isha iranga subhanallah naye bwe nasadde asiri saalese rukuo addamu swala namba swala namba bwe kijja nga badde yakomawo okusaala tugambye akola atya ayiteera kayite namba kuba badde yerabidde rukunu min arkani aswala empaji mu mpaji ziswala wa amma bwe kijja nga wayiseewo obudde yabadde yengeredda mu birala nnyo nadda ne mu mboozi n'ebirala akomye wansi asala eswala naam buto addamu n'asala eswala buto aswirira kanya kubanga wadde obudde bubadde bwayiseewo naam wakijjukiridde niwakijjukira bayiseewo emyaka 6 n'agamba naye bwe nali nkyali kati bwe nali nkyali ku biraali ekakiri nga nsoma neerabira mu nnaku bweyuti eswala eyo nenkijjukira masita gundi ne gundi yagira bwati neerabira nesisaala oba nenswala eswala netajjula bwe nkijjukira kati wano nyimirira nenteekawo eswala eyo gyenzijjukidde eraka zaayo weba subuhi 2 bweba dhuhuri 4 wataliwo nsonga wamukitegedde bannange ekyo nempagi tezanyirwa eyo empagi ntegeregeza wa amma alwajib ekyetteekwa nga bwokireka nga tokikoze ofuna omusango ntegeregeza mu swala mathalan okutuula wakati weraka 4 noma eraka 2 okutuula okusooka tashahudi esooka eyo wajibu kyatteekwa tokkiriza okumala gakireka nogaa nti leero nigenda ndikuba nkankireke ofuna omusango bwokireka shahwatan au mutaamidatan ofuna omuki omusango ntegeregeza naye bwokireka nga okyerabidde bwerabizi nomala eswala otambudde olusotozeeka nga subhanallah saatuddemu awo ne wotaddamu kutuula oba kusaala eswala yesigala ntuufu ntegeregeze idan eno rukunu eno wajibu kandi muhijja bwekifaanana era sheekhe nagezaako bitunyonyola n'agamba nti ma yatawaqafu alayhi wujudu lhajji au lumra wala yajibu tarkuhu biddamu kyekiyitibwa arrukunu ekyo nga omuntu bwakireka yani takkirizibwa kukireka nti oba akireka nayiwa omusaayi ntegeregeze si byakugwira bugizo nga nja kuyiwa omusaayi nja kusala ekisolo ntegeregeze mathalan oli okuleka alwuqufu bil arafa natayimirira mu arafa talina hijja mfumu alhajju arafa nabbi yagamba sa sallam alhajju arafa ntegeregeze ekitegeeza arafa ruknu min arkani lhajji okuyimirira mu arafa mpaji za حج بل الوقوف بالعرفة هو الركن الأكبر للحج nga fatiha weri mu swala naam ngabo ndarasoma al-fatiha mu swala tayinaje kati arafa mu hijja yekaminyo goterevo watayimiridde mu arafa zino zonna zetwogedde nnya arkan al-hajj ntegeregeza wa amma mukama waazo mukama w'empagi ezo zetwogedde nnya alwuqufu bil arafa okuyimirira mu arafa tugenda kunyonyola arafa wansi lweri wano inshaallah ntegeregeze kati omuntu bw'aleka ekyo aba alese empagi mu mpagi za hijja ekitegeeza talina hijja yensonga lwaki n'abali mu malwaliro abali kasaaba nga yagenze makka n'enniya ya hijja bamujja ne bamuleeta mu arafa kyalaze ng'akaaba ayagala genda makka naye ngaobudde ng'akaaba ayagala genda makka naye nga sente agenda zifuna mu maaso awo tasuubira ate seeka nye sagenda mu arafa tegenda mu arafa naye towaafu yakola ndowooza esooka tegenda mu arafa n'alwala yazze sinakutegeera nnyo sitole naye yazziba kyagenda mu arafa nemugamba bateeka mu mamotoka ne babaleeta n'abalwadde kiki ekyagaana okukola ki seeka saagenda mu arafa hijja ndeka kugiddamu kituufu alina ogiddamu kuba yose hijja ntegeregese talina
hijja yali agenze kulambula Allah tusaasire rabbi ntegeregese so alwuqufu bil arafa eyo rukunu saate muwajibati lhajji ebyetteekwa bya hijja ntegeregese nga byateekwa tokkirizibwa kumala gakireka mathalan okugenda ku miqaati okulubirira okuleeta eniya kuki ku miqaati n'okwambala tomala gayitawo buyisi ku miqaati dakiika obudde buli tomala gagenda mu mikolo nga tolina niya eyo ntegeregese tomaze toyambadde ihram kyatteeka nam kati oli wajja nagenda bugenzi n'asukka hududu za miqaati nga tali mu ihram ntegeregese nagenda mathala nayita Muzdalifa ava Makka ava Madina nayita Muzdalifa nga talina ihram bwagenda netumujjukiza nga abadde yeerabidde bwakomawo tafuna musango ntegeregese naye bwagaana nagamba bugambi nti anze nja gikolera mu mpale yange n'essaati nja kuyitawo ngende yathim afuna omuki afuna omusango kubanga ebyo kino kyalese etteekwa mu byetteekwa bya hajji ntegeregese ithan obudde nga bufaanana sheekhe ndaba ngamba obudde bugenze empagi zino inshallah empagi zino za hijja ne wajibaati za hijja tugenda kuzinyonyola nnyo biidhnillah saba Allah tabaraka wataala atuwe olujja nga tutandikira ddala ewali ekinyusi inshallah al ihramu maa niya kitegeeza ki awo tandikira biidhnillah n'okuleeta sunani za ihrami abamu bamanyi ihrami byambalo bwambalo tujja kunyonyola ihrami kyeki biidhnillah paka bwe tunaafundikirira emikolo gyaffe egya hijja tumusaba Allah omulungi subhanahu wataala akkirize atuwe okutegeera eddiini yaffe mu ntegeera entuufu tumusaba Allah subhanahu wataala atuwe obusobozi abatagendangako Makka naffe tutuukeyoko tumwanjagira Allah subhanahu wataala omulungi akkirize bonna abagenda e Makka Allah abanyweze era akkirize emirimu gye bagenda okukolera mu bifo ebyo tumusaba Allah wali bagenzeeko e Makka ne Madina atuzzeeyo emirundi n'emirundi tumusaba Allah subhanahu wataala naffe abagenda e Makka ate era atukolere enteekateeka buleme kubanga omulundi gwaffe ogusembyeyo tumusaba Allah atwagale atwagaze ebitonde bye byonna na buli mwaka mubeere bulungi matoba sharafu bazanya nengo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Afande ndoza salamu ogirabyeyo bitivu nnyo mashallah taala gwe niwotantumira kasita mutani wange nayambala ntumira tuyanza mukadde waffe alhamdulillah ne mamu mulungi jazakumullahu khair bakadde baffe mwenna abasajja bakulu ababeera ku programu eno muli babbeeyi muli banjawulo muli bankizo mwebale kubanga mutulaba ate n'okutuwabula n'okutusabira obulungi tusaba Allah batusaasira batuweera obulungi na buli kiisi yenna abeera ku programu eno mubonna mbawalimu abalungi jazakumullahu khair nyongetumirako mwenna ebitongole mwenna ebitwala abantu e Makka ne Madina ebitongole byonna ebyenjawulo jazakumullahu khair mwebale khidma gye mukola eyo n'abantu bagumiikiriza na biki byonna Allah abasobozese namwe Allah ab'obulungi era Allah abasiime ekyenjawulo ekyenkizo ntumira n'okwebaza emirimu gya Uganda Hajj Bureau mwenna mwebale ddala Federation aba Bureau olukiiko olufuzi Seeka Pusuulwa n'abasigadde Mugaddafi Seeka Kyawalyanga Zakariya mwebale byonna emirimu gye mukola barakallahu fikum tusimira ddala ku ntikko tongera okwebaza emirimu gya mukadde waffe jjajja mbuga mukadde waffe sebo tusiima era yatusiibula n'atusomera edduwa esembayo jjajja mbuga sebo tusiima byonna mwebale mulimu gwonna nakutambuza nnyayo ya bwana Nuhu Kyabasinga Mbogo 26 tuli mbuga inshallah taala nga 26 tuli mbuga tugenda madda ga Nuhu Kyabasinga Mbogo mmanyi omulengeza mulawo wotyo titakulu kama yaqul aljuhala wati omwogerako nga n'abasajja abazungu bamulaba ne bafukamira Samuel J. Anson n'awandiika ekitabo Under the African Sun kisomeko gye kiraba who was Mbogo, the rise of African empire, our African empire kisomeko gye kiraba n'ebitabo ebirala bingi Nuhu Kyabasinga Mbogo 26 wetuli ekibuli mbaga jjajja fumulangira Prince Kassim Nakibinge Kakungulu Mbuga mwena batumiddeko mwebale kubaako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله